Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, but you'll never be unhappy again. Baby, Janelle, oh, baby, you're not. N'aba mu nnyumba benna abali wano kubanga protocol yawedde bulungi okuviibwako omwana w'engoma omumbejja wetugenda okutereka eyaseredde. Twagala nnyo okubasasira ng'obulabirizi naye n'okubeebaza olw'ebigambo ebirungi ebimwogeddwako ne mutwagazisa naffe ababadde tebamanyi bulungi ne tumutegeera bulungi. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kino tetwagala kwogera ate ebiseera kitaataaganya. Tulina waliwo
kanisa muno. Njagala kankwase mukoddomi wange Minisita Anthony Wamala kankanga kukwase gagafudde mu kanisa okuyambako mu nteekateeka zonna. Bino nga biwedde, kaakati tugenda kutambula nga bamaze tulambika kutuuka wano ate tugende tutereke Owaleero abaga nti ensi ennungi nange kiri wano wantami senga ntwala owaleero abeetegese ogenda mu nsi ennungi esinga obaliiwo wanye mamanda wange omukama yebaze naye alaba banabo mulinga omwawulo oli eyadduka bagenda omugaba. There's another better word. Another better word. Utaasa Uganda mukusooka okutaasasa kinoomu mukusooka obeera ku mwaka 2026 newankubadde nga bannabbi aboogera bonna balangirira buzibu naye mu linnya erya Yesu mukusooka bwe tuyimiriddeko okulangira obwamuzi eggwanga lyaffe erya Uganda n'Obuganda mukusooka bw'Oluganda bwakumbi were Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tubeere eri abambejja ekikulu mu bulamu si myaka emeka gy'obaddewo naye ekiseera ky'obaddewo okoze eki kubanga abantu bagenda okujjukirako oba ebizibu byewamalawo oba ebizibu byewaleeta. People will always remember you for the answers you gave or for the questions you made. Bw'obeera n'ebibuuzo bingi bye wateekawo era bakujjukira bulala. Bw'obeera nga ddala wali wakyakuddamu eri ebizibu by'aba bakujjukira bulungi. Weebuuze mu mutima gwo. Are you a question or an answer? Oli kyakuddamu eri obulamu bw'abantu oba oli kibuuzo? Olina ky'oyamba oba teri? Omubejja akatakuna kamwogeddeko bulungi ayambye eki eggwanga lye ayambye abantu ayambye akoledde Obuganda abaddewo sirowooza nga atusizza emyaka kyebadde nyina naye balwayinza okweza ekyenda yafiira ku myaka 17 somebody can die at 17 or 20 kati emyaka egyo 7 yeyongeddeyo ng'amenya kumenya nsi kama tumwebaza abaddewo ate n'akola obulungi. Njagala kumaliriza zirabe ku kigambo kiri tuleme okwerera naye ate bwe yamala Yesu n'agamba nti ŋŋenda kubateekerateekera ekifo agenda kuteekerateekera ekifo era ebifo mwebiri mu nnyumba ya kitaawe Katonda naye kati bikomawo nekutwala kale mubedde Katonda mutuufu naye ffe tukyaliwo era agenda kudda. bye bayiseemu nange nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira mutowe n'okumwagala kubanga omumbejja ono twamulaba ffenna nga tuli bato mu lubiri eyo wanga mulaba Kabaka ng'omulaba mutowe ono ng'amwagala nnyo era n'abalala bakyogedde tumwebaza nnyo n'okumujjanjaba. Twebaza ab'ebukojja okwagala omwana wammwe. Abaganda baga nti ebukojja banjagala ngadda ku nnyoko waali. Kaakati muwulire n'ebukojja abantu baafa nnyo naye ne basigala nga bamwagala tubateerere mu ngalo. Mwebale nnyo okwagala omwana wammwe okumubeera ne mukwetegereza okumubeera kwegamba okumubudaabuda
kizzaamu nnyo amaanyi. Nziramu okutuusa okusaasira kwaffe eri aboolya olulangira n'abambejja ate n'eri bamaama b'omumbejja ate n'okusingira ddala eri mutabani we. Kakati gw'olina kuba mugumu. Abantu bwe bafiirwa balina ebintu bibiri balondako kimu. Okukaaba kirungi kikuweweeza, naye okukaaba bwe kuggwa oyinza okusigala nga weekubagiza oba oyinza okusalawo okusanyusa maama nga gwogambye noba musajja owannamaddala. Nze ndowooza ojja kuba musajja owannamaddala. Neebaza akakiiko akakuliddwa Oweekitiibwa Anthony Wamala akateeseteese okuwerekera omumbejja. Neebaza nammwe mwenna abazze. Which reads as follows. I'm so saddened not to be able to join you in celebrating Diana's life. Ever since she was born, Diana has been a bright ray of light in our lives. She became an integral part of my family after her mother's death, and it was always a pleasure having her in Rukunjiri whenever she came on holiday. She was a bright, intelligent, charming, loving young woman, and I will miss her terribly. May her soul rest in eternal peace. Canon Deborah Karyakaho Rukunjiri. Thank you. Bishop akulira essasa lino maama n'abagereka bannaalinnya abalangira n'abambejja abako abakusaidia maama wa Diana bannyabo ne bassebo balamusizza nnyo kitalo nnyo ddala. Omubuulirizi atubuuliridde n'ayimba akayimba ka Jim Reeves akagamba nti this world is not my home, I'm just passing through. Kagamba tuli baganyi mu nsi eno. Era ne muyimbi Rosalie Paulo Kafero yagamba tetumanyi bulamu nno gye kuva oba gye bugenda, naye abakkiriza tumanyi nti waliyo obulamu obulala. Eza kitabo John chapter 14 verse 13 kitugamba nti there is life after death. Yesu yagenda tutegekera egyali, era tulina essuubi nti obulamu buno si bwakumala bumazi budde, naye nga tulina essuubi. Wabula nga tuli ku bulamu nga tuli ku nsi eno, obulamu buno tubuyiseemu tutya, tuleseemu mukulu ki? Diana alisoye omukululo gwe, Katonda yamuwa ebitone bingi nnyo. Yalina omukwano, yalina obwagazi, ng'ate ayagaliza abalala. Diana ng'agaanira ku nsonga ku kintu ky'akkiririzaamu. Abadde alumirirwa ensi ye, abadde ayagala nnyo olulyo olulangira, abadde ayagala nnyo Ssaabasajja, ate ne ebuko era mubalabe muzze bangi okulagira omukwano Diana gwe yabalaga. Tweyanza okubeerawo obulamu bwa Diana ne mubanga temumwerabidde. Nze ne Diana twewamu ku baana ba Ssekabaka Muteesa abasembayo, naye nze omukisa ogwange ebizibu byagwawo saafuna nnyo omukisa kumanya wokojja nga Diana, naye mwebalo okubeerawo
ne Diana mu biseera ebizibu n'ebibi. Diana alese omukululo gwe. Nzukira ekimu ku nyinza okubalagako nti ng'alumirirwa n'okwagaliza abantu abalala. Bwe nasemba okumuwuliza yali ali mu kutegeka abavuzi b'obugaali mu East Africa nti bavuge nga beetoloola East Africa okuleeta awareness ku butonde bw'ensi. Kale ne weewuunya mu kusoomooza kwonna okwo kwe yalina ng'ate alwanirira butonde bwa nsi. Kale Diana yoyo taggwaayo. Tubadde tumwenyulirizaamu mu lulyo Olangira kubanga nga tatya kwogera kimuli ku mutima, luusi muyinza obutakkiriziganya naye nga akyogedde. Toyanza nnyo Ssaabasajja kubanga abadde munne nnyo ddala. Ensobi nze gyendaba ku Ssaabasajja nti ne bw'omunyiiza ne bw'omukola otya alina obuyinza obwo, alina okwagala okwo, asonyiwa abantu. Ssaabasajja addiramu abantu bangi, oluusi wabaawo abamunyiiza naye ate ffe ne tusinga n'okunyiiga okusinga ye, era abeererawo abantu abo. Ssaabasajja alabiridde Diana, abeererawo Diana mu biseera eby'essanyu n'ennaku. Alabiridde Diana mu ddwaliro e Nairobi n'ewalala wangi era ng'omuko bw'agambye. Era na wano Ssaabasajja ng'ayambibwako ttiimu ya Katikkiro n'Obwakabaka bakoze kinene nnyo okulaba nti Diana aterekebwa mu ngeri ey'ekitiibwa. Ng'oludyo Olangira kino kyakusoomoozamuko kubanga Diana agenze si yabadde alina emyaka emingi ennyo egiyitiridde naye twali tulinamu essuubi lingi nnyo era nkakasa agenze ebimu tabimaliriza. Ekika kyaffe kitono si bwe kyalinga kubanga Ssekabaka Daudi Chwa yakisa omukono ku myaka nga 43 naye ng'alina abaana abasukka mu 36. Mukikubyeko mu ngalo. Abakulu abo balina ensonga lwaki baali bazaala nnyo bwe bati. Ssekabaka Muteesa yakisa omukono ng'alina emyaka 45 ng'alina abaana abasukka mu 18. Ekikulu kukyogere mu ngalo. Abakulu abo nze ndowooza balina ekigendererwa mu ngeri eyo. Ndaba Katikkiro antunuulira nti fe Abalangira tuli banafu kati. Tetuli banafu naye twagala okuzaala abaana ab'omugaso, okubeera abantu ab'omugaso mu nsi. Bwamuyinza okubeera abangi nnyo nga temuli ba mugaso naye ekisinga obukulu kubeera nga muli ba mugaso. Diana abadde wa mugaso eri olulyo Olangira, eri Obwakabaka ne Uganda. Naye bino ebyokubeera ab'omugaso si bya olulyo Olangira lwokka, naffe ng'Abaganda, naffe ng'Abannayuganda, naffe ng'Abaddugavu tubeere ab'omugaso. Muyinza okubeera abangi naye nga temuli ba mugaso. Nitweyanza Diana abadde wa mugaso era okusoomoozebwa kuno tuggyemu ekyokuyiga, twongere okussa ekimu, twongere okukolagana, okuwuliziganya n'okuzaala ennyo kubanga
oliyo olulangira Nazzikuno lwe lwalabirwangako mu Buganda mu kukola obulungi n'okugumiza ekibira ky'ensi yaffe. Nziramu Nanyawo ne Wasebo okubeeyanza okujja abangi bwe nti ne muwa Omumbejja ekitiibwa ekisaanidde. Katonda abakuume. Munansonyiwa sandyagadde kulengeza sijja kuyingira mu protocol nyingi okukola nsobi. Nawe Ekitiibwa Katikkiro nsaba otuuse okusaasira kwange eri Ssaabasajja Kabaka. Kitalo nnyo. Omumbejja Teyeggala namusisinkana akyali muto. Bingi ebimuwandiikiddwako mu katabo kano ate nga bituufu, naye nja kuyisa mu bufunze kubanga puroguramu ngiraba eri tayiti. Ekisookera ddala kye nalaba mu Diana which is straightforward era nga bulina obulamu ekifaananyi yali alabika bulungi. Naye tekyakoma bwekyo kyokka, omutima n'omwoyo gwe nga byenkanankana n'obulungi bwe. Ekyokubiri kye nalaba ku Diana yali ayaniriza abantu ab'abuli kika, k'obeera omukukunafu, k'obeera omuntu wa bulijjo, k'obeera omuntu gwe bandigambye nti muntu waki, bonna ng'akola ki, ng'abaaniriza nga taliiko ddiini oba ggwanga. Era nina ekintu ekinnumye olwaleero, bingi ebinnumye olwaleero. Mu katabo kano bwe mukebera emabega ku peegi waliwo akafaananyi ng'ali n'omusajja omukalamoja Kodeti. Akafaananyi kali mu nsonda awo, omusajja ayambadde essaati eya red. Kodeti musajja mukalamoja yabeeranga Entebbe nannyini LH. Yali mukwano gwa Diana omukalamoja. Era ng'afubutuka gy'afubutuka bw'aba ayitawo n'aga nti ayitiddeko ewerenga n'abakomya musitulidde n'abimuteerawo. Kati ne beebuuza Kodeti ne Diana kyajja kirya naye knowing Diana I was not surprised. Ekyennaku ennyo Kodeti yafudde wiiki 3 emabega, ate Diana munne nga tategedde. Kati Diana naye aseeredde agenze okusisinkana bakwano be. Kyannaku nnyo. Ekyokusatu ku Diana yali muntu musanyufu era njagala kwogera amazima. Mu myaka gye twasisinkana twakyakala. Yes, twakyakala. She was a person of charm. She was jolly. She was a wonderful person. With beautiful memories. She was a wonderful person. She was. Ekyokuna nga bwe tulanya ne tugamba nti ayi Kabaka gwengo gwempologoma, empologoma ezaala ki ate ngo Diana yali empologoma nango. So nino kibagamba nga bw'aba naakutabaala wabula n'agamba nti ekyo takikkiriza aba takikkiriza. Era bw'akuga nti ajja kutabaala nga tojja kwawula wakati wa baga nti ngo tebeeramu musajja oba ki oba nkazi. Oyinza obutamanya, oyinza obutamanya. Nsonyiwe nsabiddwa
Mulingwere family, Bakoja, Mulingwere family.